Wetwogerera nga buli ayina wifi hotspot nga gwogaba wifi oteekawo wifi n'ogenda maaso n'okuba ng'oguza abantu ng'oli mu kibuga Kampala n'emiriraano oba n'okwetoloola eggwanga lyonna erya Uganda oyambako abantu ogenda maaso n'okuba nga baakisesinga internet ku ssente entono. Wenjogerera ng'ekitongole ekya UCC Uganda Communications Commission kyalangiridde nti kino ekikolwa kigende maaso n'okuba nga kiyimirira, era baategeezezza nti bagenda kukwata kumpi buli muntu yenna agenda maaso n'okuba ng'awa obuweereza obwa wifi oba bwa internet eri abantu mu societies ez'enjawulo, okusinziira ku Honorable Nyombi Tembo akulembera ekitongole kino ekya Uganda Communications Commission. Agamba nti buno obuuma bwe obukozesebwa mbu buyina damage nnene nnyo oba buyina obuzibu obw'amaanyi bwe butuusa ku society, nti newankubadde mwe mulabanga internet gye babawa eya layisi, kubanga jjukira okwata siringisi 1000 n'ogula MBs ku MTN oba ku Airtel mu ddakiika budakiika ziba za 24 hours, naye mu ddakiika ntono nnyo ziba ziweddeko regardless of kiki ogenda maaso n'okuba ng'ozikozesa. Kati internet eno ba hotspot season eza wifi zibadde ziyambako okuwa abantu internet ng'osasula nusu 1000 n'olaba TikTok yo n'okola buli kyoyagala okumala essaawa 24 nga bagaba bu coupon n'obuntu obulala. Kati ekitongole kya UCC kigamba nti tugenda kukwata buli muntu yenna ayina services zino zaawa abantu naddala nga toyina layisinsi, nti era genda ku kitongole kino ekya UCC ogende maaso n'okuba ng'osaba layisinsi osasula akasente then olyoko okkirizibwe ogenda maaso n'okuba ng'ate ogabira abantu internet nga bo aba UCC bamaze okwetegereza, bamaze okukonfaminga nti toyina damage gy'ogenda kutuusaawo ate ng'ofunye ne layisinsi yaabwe. Era yategeezezza nti bagenda kukwata kumpi buli muntu yenna gwe banaasanga, era agamba n'okugamba nti okusinziira ku buuma bwammwe obwo bwe mukozesa tusobola okuloketinga n'okumanya wa buli omu waali. Ekimu ku nsonga z'akulembezza Nyombi Tembo ze yakulembezza ng'ayogera ku nsonga eno, yategeezezza mbu obuuma buno buleeta damage mu society. Ekyokubiri yagambye nti gwe agula internet tebamanyi oba tofudde ku safety yo, naddala bano abakuweereza internet nabo tebafuddeyo, kwegamba tetulina garanti nti oba information yo teeriikinge n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Newankubadde nga bannayuganda bakomplaininga bagamba mutulekere internet yaffe ebadde etandise tutaasa ku makampani gammwe, mutuleke tutambuze. Naye ekitongole kya UCC bo bagamba tugenda kukwata buli muntu yenna abadde ali mu mulimu guno nga toyina layisinsi. Mikwano gyaffe mwenna abettanira obuweereza bwaffe, ngamba obuweereza mu mirimu gye tukola naddala egy'emitimbagano. Waliwo kye tulabye ekigenda mu maaso eri bannaffe abo abatandise okwagala okuwa obuweereza buno naddala obwa internet naye ng'ate tebalina layisinsi. Ekintu ekyo nno kyakabi nnyo. Ekintu kino tukirabye nnyo eyo wansi mu kibuga kyaffe n'ebibuga byaffe. Abantu bajja ne bagula bundles ne basitoolinga oba ne bateekawo ebyuma bwabwe obugabira abantu internet, ate nammwe abantu baffe ne mugenda ne mugula internet eyo. Oluusi internet erabikanga ey'ebbeeyi entono naye ereeta obuzibu bw'otalabanga mu katale k'ebigambo bino eby'emitimbagano. Ekisooka efiiriza gavumenti omusolo omuyitirivu gw'otalabanga. Ekyokubiri, tetuli bamativu nti abantu abo bakola ebintu ebyo banaasobola okukuuma obulungi ebyama byammwe oba information yammwe ng'amateeka g'ebyempuliziganya bwe galagira. Ekyokusatu, abantu abo baleetawo okutabulatabula obuweereza. Agamba ngenda kumalirayo vidiyo eyo nti abasaavinga oba abawa abantu wifi ne mu accessinga internet mbwabo nga bakozesa obuuma bwabwe bwe bakozesa mu butabulatabula amayengo ge bamanyi. Kati kigambibwa nti gwe bw'oba ng'oprovidinga abantu wifi eno naye nga toyina layisinsi nga togwa mu lisiti eno, wuliriza, telecommunication companies abayina layisinsi era abakkirizibwa UCC ogenda maaso n'okuba nga be basavinga internet bawulire. Oba toli mu makampani gano amanene okuli MTN Uganda, Airtel Uganda, Uganda Telecommunications Corporation Limited UTL, Laika Mobile ne bana abaddako kuliko
Rock Telecom Uganda, Liquid Intelligent Technologies n'abalala listing ngenda gikumalirayo. Kati bwobanga togwamu abo bengenda okugamba naye ng'olina obuuma obw'enjawulo obusobola okusaavinga n'okusaasaanya internet eri abantu ne baba nga obasolozaamu akasente. Ekitongole kya UCC wansi wa omukulu Honorable Nyombi Tembo bategeezezza nti bagenda kukukwata era ojja genda maaso n'okuba ng'ogenda mu kkooti owozesebwe. Era ekikwekweto kino kigambibwa okuba nti kyatandise nadda newankubadde nga bino tubikuwa buwi kati era owulira biwulire. Ekikwekweto kyatandise dda, balindiridde buli muntu yenna agende maaso n'okuba nga asaba license. Naye okusinziira ku bigambo bannayuganda bye bafulumamu abamu, kigambibwa nti bano abakulu ku sipiidi bannayuganda kwe babadde beeyagalira ku internet kyandibanga kyekyabatiisizza. Kigambibwa okusinziira ku comments ezimu zenfunye nganze nti okusinziira ku percentage y'abannayuganda ebadde aba earning oba abayingiza akasente ku internet kitandise okuba nga kitiisa abakulu okusinziira ku comments ezimu naddala ezo eziva mu bakugu. Njagala nkumalirayo akatambiko omukulu Honorable Nyombi Tembo n'enzimu ku nsonga zaawadde lwaki bagenda kukwata buli agaba internet ng'agigabira abantu baatunda. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabye naddala gw'atambula naffe. Kakati tuli ku nsonga z'omukulu Honorable Nyombi Tembo. Ngenda kutandika n'ekiwandiiko ekyafulumye kubanga bakugambye ogenda kukwatibwa. Wuliriza information eno ate gisaasaanye etuuke ku buli munnayuganda yenna eyandyetaaze okugenda maaso n'okubanga amanya naddala ggwe agenda maaso n'okubanga oyina wifi hotspot ng'ogaba kuponi omuntu n'omuwa koodi n'agenda maaso n'okubanga akozesa internet okumala essaawa 24 muli mu kulwanyisa amakampani abakulu ge bamanyi mbu agasasula omusolo. Muli mu kulwanyisa amakampani era akasente ke babadde bayingiza kandibanga katandise okkendeera. Bannayuganda babadde nga basasula sente zigula data, babadde bagula data nga siringisi 10 ofuna MBs nga 17. MBs ezo 17 ng'ekinene nnyo ojja kulaba ka video kamu oyo data gweko. Kyokka nga bamukuwa wali bakulaga nti wa 24 hours. Naye bana abatunda wifi hotspot bana abayina kyetuyita wifi hotspot babadde bakuwa osasula nusu 10 noba ng'osobola oddulabirako TikTok yo noba ng'osobola oddukozesa okumala essaawa eziwerera ddala 24. Kati abakulu mu kitongole kya ICC nga bakulemberwa Honorable Nyombi Tembo agamba nti kakati mmwe lwaki muwanguyiza abantu tugenda kubakwata. Wulira ekiwandiiko kyafulumidde ku mukutu ogwa Nile Post nga bakakasa bino nti UCC bagenze maaso n'okubanga bannyonnyola lwaki. Wuliriza. The Uganda Communications Commission UCC has defended its ongoing enforcement against unlicensed public Wi-Fi operators, saying the exercise is intended to protect consumers, promote fair competition, and strengthen confidence in Uganda's rapidly growing digital economy. Ekitongole kya UCC kyannyonnyodde era kyadifendinze enforcement yabwe gye bali mugenda maaso n'okubanga bakola eri buli munnayuganda yenna ayina wifi hotspot n'engeri gye bigenda maaso mbu bannyonnyodde engeri gye bigenda maaso n'okubanga bisabotaginga mubanga bikosa ekonomi y'eggwanga erya Uganda era nti ze zimu ku nsonga ezigenda maaso n'okubanga zibatemba babeere nga bagenda maaso n'okukwata buli muntu yenna agambibwa okuba nti ayina business oba ali mu business eno ey'okutunda internet. In a statement, UCC Executive Director Nyombi Tembo said the rapid growth of public Wi-Fi hotspot has improved affordable internet access and created livelihoods for many young entrepreneurs. However, he stressed that all providers of public communication services must operate within the country's regulatory framework. Nti akkiriza era akimanyi okusinziira ku Nyombi Tembo nti Wi-Fi eweebwa abantu ebayambako naddala abavubuka abali mu business okubanga bambi basobola okwakisesinga internet ne basobola ogenda maaso n'okubanga bafuna akasente. Wabula bano ababaguza internet balina okukikola nga bakikolera mu mateeka agafuga ensonga z'emitimbagano oba communication. Teweerabira internet mu biseera by'okulonda
kyekimu ku bintu ebisooka okuggyibwako era wano ebibuuzo bingi nnyo ebitandise okujja mu mitwe gy'Abannayuganda naddala abo ababadde ba access ngoba abakozesa ennyo internet era nga bagula wifi zino ezigenda maaso n'okuba nga ziteekebwayo. Kati okusinziira ku statements oba ku information gye tulina okusinziira ku sources batugamba nti ekitongole kya UCC kino batagetinze nnyo abantu abo bakola ssente nnyingi nnyo era nga kigambibwa nti eno ye business emu ku zibadde zisinze okubeera nga zitambula naddala mu kaseera kano oba mu mwaka nga gumu n'ekitundu ku ebiri egiyise kyabavubuka bangi badde batandise okufuna ssente ezaddala nga baguza abalala wifi osasula nusu 10 nomala essaawa 2 mu nnyanga oyota oba ng'olaba TikTok yo oba ng'okola business oba ng'olanga naye awatali kukutulako nga MTN Airtel babadde bakola. Kati wuliriza information yeno. Kigambibwa nti ezimu ku companies ezikkirizibwa ogenda maaso n'okuba nga ziwa internet ze zino. Waliwo companies ennene, waliwo ne bayita ba public service providers PSP, RPSP. Waliwo MTN Uganda, Airtel Uganda, Uganda Telecom ne Laika Mobile. Kati wano wansi ne banterawo companies endala ezirina license. Rocket Telecom mu Uganda, Liquid Intelligent Technologies yali Liquid Telecom mujijjukira, Group Vivendi Africa Uganda Limited, Sprint Internet Limited, Site Link Networks, C Squared Limited, East African Broadband Services Limited, East African Radio Networks Limited. Bebo bokka gy'owulidde ensoma be bali licensed ogenda maaso n'okuba nga bawa internet eri Bannayuganda. Kyokka ekitongole kyekimu ekyajjirako abantu internet mu kaseera ak'okulonda kyekitongole kyekimu kigamba tugenda kukwata bano abagula oba abayina wifi nga bagiguza abantu ba bulijjo ku ssente entono. Kati simanyi okusinziira ku comments zenfuna Bannayuganda balaga kino bakiwakanya era bagamba bano abakulu bandibanga bayina ekigendererwa ekiri emabega wa kino either nga baagala Bannayuganda bakendeere engeri gye bafunamu information kubanga jjukira ku mitimbagano kino kwe kuyitira information era nga kigambibwa kuba nti esinga kugasa politically esinga kugasa baludda luvuganya. We wabaawo ekikoleddwa oba omukungu wa gavumenti abbye ez'omuwi w'omusolo oba omukungu wa gavumenti akoze kiki nti ku internet kuno information kwesinga okuddukira ku speed ekika ekya waggulu. Kati wakati nga negimu ku mikutu gy'amawulire egibadde gigambibwa okuba nti giwa ku information ku bantu gye bagala okuwulira nga NTV jaggaddwa, kigambibwa okuba nti social media ebadde esigaddewo egenda maaso n'okuba nga abantu bafuna amawulire wabula nga akabadi kandiba nga kali mu ngeri butya bwe tukendeezezza ku bantu okwakisesinga social media ku speed ey'ekika ekya waggulu. Wulira information yeno. In Uganda, the internet drives digital transformation, benefiting the government by streamlining revenue collection and public service delivery. Nti ne gavumenti yennyini internet yegigasa naye oba oliawo kino tebakitunuulidde naye ka statement kano ke kasemba era ke kasinga obukulu. Political mobilization and activism. Social media, all internet has made it significantly easier for opposition groups, activists and citizens to organize protests and challenge state authority online, sometimes leading to prolonged civil unrest. Nti ku nsonga y'ebyobufuzi, mobilization, activism n'ebirala bikwata sayidi eyo nti abakulu bakimanyi bulungi nnyo nti internet eno gye mulaba eyanguyizza nnyo ab'oludda oluvuganya okusobola okukriticizinga, okudemandinga accountability n'okuteeka ku nninga abakulu abagenda maaso n'okukola bino. Kati zibadde teziribusa eno information ngagenda maaso n'okutambula ekitongole ekya Uganda Communications Commission nga kiyita mu executive director waakyo nga simulala ye mukulu Honorable Nyombi Tembo avuddeyo ne bategeeza nti ino tukizudde. Bano abakwata wifi hotspot ne batunda ne beextendinga internet ne bagiwa abantu kasente akawansi balabika be bagenda maaso n'okuba nga baleeta internet okutambulira ku speed ekika ekya waggulu. Naye ensonga zenkuwaza abantu eziva mu comments wabula yannyonnyodde ezize. Mikwano gyaffe mwenna abettanira obuweereza bwaffe, ngamba obuweereza mu mirimu gye tukola naddala egy'emitimbagano. Waliwo kye tulabye ekigenda mu maaso eri bannaffe abo abatandise okwagala
okuwa obuweereza buno naddala obwa internet naye ng'ate tebalina license. Ekintu ekyo nno kyakabi nnyo. Ekintu kino tukirabye nnyo eyo wansi mu kibuga kyaffe n'ebibuga byaffe. Abantu bajja ne bagula bundles ne bastoringa oba ne bateekawo ebyuma bwabwe obugabira abantu internet, ate nammwe abantu baffe ne mugenda ne mugula internet eyo. Oluusi internet erabikanga ey'ebbeeyi entono naye ereeta obuzibu bw'otalabanga mu katale k'ebigambo bino eby'emitimbagano. Ekisooka efiiriza gavumenti omusolo omuyitirivu gw'otalabanga. Ekyokubiri, tetuli bamativu nti abantu abo bakola ebintu ebyo banaasobola okukuuma obulungi ebyama byammwe oba information yammwe ng'amateeka g'ebyempuliziganya bwe galagira. Ekyokusatu, abantu abo baleetawo okutabulatabula obuweereza bw'emitimbagano olw'ebyuma byabwe ebiteekebwawo okugaba intaneti oyo ng'ate tebimaze kupimibwa bulungi maanyi gaabyo eno mu komishoni nga bwe tukola ku byuma ebirala byonna. Kyova olabanga oluusi mu mbeera zaffe eyo mu Kampala, mu bizimbe byaffe ebyo, mu malls zaffe eyo, olumu obuweereza butukaluubiridde nnyo olw'abantu abagenda bateekayo ebyuma ebigaba intaneti ng'ate tetubamanyi, ate ng'ebyuma ebyo tetumaze kubikebera na kubiyisa bulungi okukola omulimu ogwo. Bagenda okumaliriza nga ffenna tufiiriddwa. Gavumenti ng'efiiriddwa omusolo, consumer gwe atwala services zino ng'ofiiriddwa kubanga kyofuna si kipime mu butuufu, oluusi bakuguza kapa mu kutya. N'olw'ensonga eyo, ffe ng'abalabirira ensonga zino tugenda okuggulawo engeri ey'okulaba nti bannaffe abo tubagulako ekikwekweto okuba nti nno bayimiriza enkola eyo. N'olwekyo bakonsuma baffe twagala mufiirwe kubanga ogenda okusasula essente zo ku bantu abo ate tubayimirize okukola. N'olwekyo genda eri ba agenti b'abantu baffe abali licensed, tubamanyi bulungi. Bw'oba oyagala okumanya abantu baffe betuwadde license, enda ku mutimbagano gwaffe ucc.co.ug olabe bulungi abantu abo betwawa license okuba nti nno babatuusaako obuweereza. Togula bintu bino bya kifere, weewale ebintu by'ekifere, weewale okuba nti ojja kusasula essente zo ate oleme kuweebwa buweerezebwa kubanga abantu abo bonna tugenda okugulawo ekikwekweto okuba nti nno tetubakkiriza buweereza bwe batalina license. Tetugaana bantu baffe kukola mirimu gino. Bw'oba oyagala okukola omulimu guno ogw'okuweereza intaneti, olwedde tutaddewo obusobozi bwonna, tutaddewo embeera ekwanguyiriza okujja mu katale kano n'okola emirimu nga tumaze okuba nti tukuwadde license. Obusente busaamusaamu, tutaddewo license entonotono ey'oku regioni, okuyingira tutaddewo enkola w'oyinza okwerippa ku bano bannaffe abanene oba gye tuyita okusharinga infrastructure n'oba ng'oyingira mu buweereza buno. N'olwekyo tetwagala kufiiriza bantu baffe bizinesi. Abagala okukola bizinesi zino mujje muziyingiremu muzikole mu busimba bwazo nga tukumanyi, bakasitoma nga bakumanyi, bw'oba ofunye obuzibu nga tumanyi wajja oddukira. N'olwekyo tubakubiriza bannange bwe munaatulaba nga tuleese abantu baffe tumanyi olwedde we muli wonna tubamanyi. Tugenda kutandikira wano mu Kampala n'emiriraano tubenga ebintu ebyo tubiyimiza. N'olwekyo kye wali badde okola wali badde otuyamba nga tetunnaba kujja, jjayo obuuma bwobwo obuteeke wansi, ebintu bino biveemu kubanga bwe tunajja obuuma obwo ne tubukwata tetujja kukoma ku buuma, ne bannannyini bo nammwe tujja kubakwata tubatwale mu kkooti mugende mwewozeewo kubanga okukola emirimu egyo nga tolina license kimanya mateeka. Wali badde tukikola, kyova olaba nno tuteekawo okulabula. Tokola kintu ky'otalinaako license. Ate nammwe bakama baffe ba consumers temugula ku bantu bano abakola ebyekifere kubanga bafiiriza gavumenti omusolo ate batabulatabula amayengo ffenna ge twetaaga ennyo okubatuusaako obuweereza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ye Executive Director oba ED ow'ekitongole ekya UCC, Uganda Communications Commission,
bwatyo Honorable Nyombi Tembo bwe yategeezezza. Tebawadde chance owulidde mu statement ye nga tetunnaba kujja, kubanga yandigambye nti nga tetunnaba kujja jangu ku UCC osabe license, wabula akugambye nga tetunnaba kujja, jjayo obuuma obwo obuteeke wansi, otherwise tugenda kujja na mpingo, tugenda kujjayo obuuma ate tetugenda kukoma ku buuma ne nannyini bwo tugenda kubeera nga tumutwala. Era nga Nyombi Tembo agamba akulira ekitongole kya UCC, twagala ekimu ku nsonga ebimu ku bigendererwa lwaki tukola kino, twagala buli kyokola tubeere nga tusobola okukimanya. Kakati bino we mukola tetusobola kubimanya nga tetulina kuganga tetubawadde license zigenda maaso na cooperatinga bino. Twagala buli kimugenda maaso n'okukola tubeere nga tukimanya, era y'ensonga lwaki twagala mujje ffe tuba tubakkiriza okugenda maaso n'okuba nga mukola. Gyevuddeko awo emabega nabategeeza ku lwa UCC nti nno tugenda okuggulawo ekikwekweto ttoko wenja eri abo bannaffe abawa internet services mu kibuga eyo nga tebalina license. Mu bumanyi bu hotspots obwo abamu batandise n'okubawa papula bakola naki nga beeyisira ddala nga ba provider. Naye okimanyi nti no telecommunication tosobola kukola bintu ebyo nga tolina license. Telecommunication services zirabirirwa nnyo olw'ensonga nnyingi. Olumu ndijja ne mbategeeza lwaki telecommunication ku lw'obulungi bwaffe ffenna lwaki erina okuba so regulated. Naawe oyinza okukitunulamu singa buli omu yali aga nti gwe teeka wali radio nawe nga tewali n'amanyi amayengo baali gakozesa otya gwe kola kino gwe kola kiri, tekisoboka. Wajja kubaawo chaos. Ensi zonna eŋŋunjufu bwezi bwe zikola, buli kintu ky'ogenda okukola tulina okumanya gwani akikola, obeera wa, okikola otya, oba ogenda kuŋŋaanya ssente omanyi nti buli akuŋŋaanya ssente kumpi oba era okuŋŋaanya n'omusolo gwa gavumenti. Olina okumanyibwa wa w'obeera n'address yo, ate bino ebintu birimu ne data w'abantu. Data w'abantu ogenda mukuuma otya, ebintu bingi nnyo. N'olwekyo ekyo tetugenda kudda mabega. Ne bangi mubadde mumbuuza eno mu ssimu yange, munkubira amasimu nti tukole tutya. Yes, tubikola naye twagala kati okuba nti nno twerongoosa tukolere mu makubo amatuufu. Yes, waliwo license gye bayita public service provider license. Erimu ebiwayi bibiri. Oyinza ogisaba ng'oyagala okole mu ggwanga lyonna gye tuyita national PSP, oba oyinza ogisaba ng'oyagala okukola mu region endala ezitali za central oba region eya central. Bw'oba oyagala okukola mu region eya central tukuwa ka license oba license ng'eyo eri ku $1,200 oba equivalent mu ze Uganda. Bw'oba oyagala kukola mu bitundu ebirala ebitali bya central, license eri ku $3,300 oba its equivalent. Bw'oba oyagala okukola mu national mu ggwanga lyonna gye tuyita national public service provider license eri ku $2,000. Mulaba nti no license fees ziri wansi nsiko ddala. Lwaki ziri wansi? Njagala mbabuulire nti lwaki zino license baga ziri wansi. License ziri ennene for example nga ez'abannaffe ba MTN, ba Airtel, ba Laika, bannaffe ba UTEL okuyingira mu katale wano kubanga abasinga baba n'ab'ebweru bo basasula $2,100,000 okutandika okuprovidinga $21 million. Ate mumanyi bule tureviewinga license zaabwe basasula ssente bo mpitirivu. Kakati yawunzisa akugamba nti gwe bw'oba tofunye license togenda kubanga okkirizibwa okuddamu okuprovidinga internet era wifi hotspot ezo. Agamba tujja kuzijjayo wabula tetujja kukoma kujjayo hotspot wifi obwo obuuma obwo. Agamba nannyini buuma tujja genda maaso n'okubanga tumukwata, era akkirizibwa yekka ogenda maaso n'okuba nga akola kino ajja kuba amaze kufuna license okuva mu kitongole kino
ekya UCC. Kati njagala okutegeeza nti waliwo wano ebibuuzo bingi nnyo ebikyagenda maaso n'okuba nga byebuuzibwa. Omuntu alina wifi ye, alina CCTV camera system, yagenda maaso n'okuba nga ekozesa wifi eyo, awaako neighbor we n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ekitongole kya UCC ebibuuzo bikyolekedde era bannayuganda bangi nnyo bali mu kwemulugunya. Wabula omukulu ono Nnyombi Tembo yaakugamba mu bijja eyo byonna. Waliwo kyetulabye ekigenda mu maaso eri bannaffe abo abatandise okwagala okuwa obuweereza buno naddala obwa internet naye ng'ate tebalina license. Ekintu ekyo nno kyakabi nnyo. Ekintu kino tukirabye nnyo eyo wansi mu kibuga kyaffe n'ebibuga byaffe. Abantu bajja ne bagula bundles ne basitoringa oba ne bateekawo ebyuma bwabwe obugabira abantu internet, ate nammwe abantu baffe ne mugenda ne mugula internet eyo. Oluusi internet erabikanga ey'ebbeeyi entono naye ereeta obuzibu bw'otalabanga mu katale k'ebigambo bino eby'emitimbagano. Ekisooka efiiriza gavumenti omusolo omuyitirivu gw'otalabanga. Ekyokubiri, tetuli bamativu nti abantu abo bakola ebintu ebyo banaasobola okukuuma obulungi ebyama byammwe oba information yammwe ng'amateeka g'ebyempuliziganya bwe galagira. Ekyokusatu, abantu abo baleetawo okutabulatabula obuweereza bw'emitimbagano olw'ebyuma byabwe ebiteekebwawo okugaba intaneti oyo ng'ate tebimaze kupimibwa bulungi maanyi gaabyo eno mu komishoni nga bwe tukola ku byuma ebirala byonna. Kyova olabanga oluusi mu mbeera zaffe eyo mu Kampala, mu bizimbe byaffe ebyo, mu malls zaffe eyo, olumu obuweereza butukaluubiridde nnyo olw'abantu abagenda bateekayo ebyuma ebigaba intaneti ng'ate tetubamanyi, ate ng'ebyuma ebyo tetumaze kubikebera na kubiyisa bulungi okukola omulimu ogwo. Bagenda okumaliza nga ffenna tufiiriddwa. Gavumenti ng'efiiriddwa omusolo, consumer gwe atwala services zino ng'ofiiriddwa kubanga kyofuna si kipime mu butuufu, oluusi bakuguza kapa mu kutya. N'olw'ensonga eyo, ffe ng'abalabirira ensonga zino tugenda okugulawo engeri ey'okulaba nti bannaffe abo tubagulako ekikwekweto okuba nti nno bayimiriza enkola eyo. N'olwekyo bakonsuma baffe twagala mufiirwe kubanga ogenda okusasula essente zo ku bantu abo ate tubayimirize okukola. N'olwekyo genda eri ba agenti b'abantu baffe abali license, tubamanyi bulungi. Bw'oba oyagala okumanya abantu baffe betuwadde license, genda ku mutimbagano gwaffe Okay, onokasalamu. Genda ku mutimbagano gwaffe ucc.co.ug olabe bulungi abantu abo betwawa license okuba nti nno babatuusaako obuweereza. Togula bintu bino bya kifere, weewale ebintu by'ekifere, weewale okuba nti ojja kusasula essente zo ate oleme kuweebwa buweerezebwa kubanga abantu abo bonna tugenda okugulawo ekikwekweto okuba nti nno tetubakkiriza buweereza bwe batalina license. Tetugaana bantu baffe kukola mirimu gino. Bw'oba oyagala okukola omulimu guno ogw'okuweereza intaneti, olwedde tutaddewo obusobozi bwonna, tutaddewo embeera ekwanguyiza okujja mu katale kano n'okola emirimu nga tumaze okuba nti tukuwadde license. Obusente busaamusaamu, tutaddewo license ntonotono ey'oku regioni, okuyingira tutaddewo enkola w'oyinza okwerippa ku bano bannaffe abanene oba gye tuyita okusharinga infrastructure n'oba ng'oyingira mu buweereza buno. N'olwekyo tetwagala kufiiriza bantu baffe bizinesi. Abagala okukola bizinesi zino mujje muziyingiremu, muzikole mu busimba bwazo nga tukumanyi, bakasitoma nga bakumanyi, bw'oba ofunye obuzibu nga tumanyi wajja oddukira. N'olwekyo tubakubiriza bannange bwe munaatulaba nga tuleese abantu baffe tumanyi olwedde we muli wonna tubamanyi. Tugenda kutandikira wano mu Kampala n'emiriraano tubenga ebintu ebyo tubiyimiza. N'olwekyo
kyewali badde okola wali badde otuyamba nga tetunaba kujja jjayo enguuma bwobwo obuteeke wansi ebintu bino biveemu kubanga bwe tunajja obuuma obwo ne tubukwata tetujja kukoma ku buuma ne bannannyini bo nammwe tujja kubakwata tubatwale mu kkooti mugende mwewozeewo kubanga okukola emirimu egyo nga tolina layisinsi kimanya mateeka wali badde tekikola kyova olaba ntuteekawo okulabula tokola kintu kyotalinaako layisinsi ate nammwe bakama baffe ba consumers temugula ku bantu bano abakola ebyekifere kubanga bafiiriza gavumenti omusolo ate batabulatabula amayengo ffenna ge twetaaga ennyo okubatuusaako obuweereza mwebale nnyo mwebalire ddala ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp